Otutuukidde mu nkambi yateekebwa ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda, tusanze abatuuze abakosebwa mu njega ya Kasasiro batuuzizza olukiiko okwogera ku nsonga zaabwe ezibasumbwa mu nkambi eno. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita, KCCA kw'ossa n'ab'ekitongole ki Red Cross. Ebanga mpenda abantu bano betubuddamya okubeera nga twogerako nabo ate nabo naffe ne tufuna okwemulugunya okusoomooza ne bwe tukoze obulungi okuva gye bali. Mu nkambi eno tusanze waliwo okuddaabiriza ziweema zino okusobola okuziba ebitulu ebibadde biyisa amazzi agabadde gatawaanya abantu bano. Ffe tulina kutereeza balabe nti ekiseera kye bali wano bafuna ekyo ekisaanidde kubanga ensonga lwaki twaziteekawo is to give them decent accommodation. So tusigala tunyweza mpeereza yaffe gye bali bwe bagamba nti amazzi mu binabiro gatusumba okusitula okuveera okuteeka erize ensuulu z'olaba zitema tugenda kubateerawo tanka wali tuteekeyo ne showers nti mu kiseera kino abantu abaasigala mu nkambi si bangi bw'ogeraageranya ne bwe gwali kyokka nga buli lukya abaleeta obuyambi nabo beeyongera. Newankubadde kamera zaffe tezisobodde kutuuka mu sitoowa obuyambi gye buterekebwa, tusobodde okukitegeera nti bungi nga n'ow'emmindi asena. Mu kwogerako naffe amyuka omwogezi wa Red Cross John Cliff Wamala atubuulidde ng'obuyambi enkumu bwe babawa bwe buli obw'abatuuze b'Ekiteezi abaakosebwa mu njega ya Kasasiro. Ekisaawe eno obwetaavu obuliwo bw'abantu abali wano. So nga tetunnamalawo obwetaavu bw'abantu bali wano tetuyinza ate kutunuulira wala. So nga bano baafuna n'ekyuma ekinnyogoza oba freezer okuva mu bazirakisa ng'eno ebayambako okutereka ebyo ebivunda ng'ebimu ebitonotono babigabana n'abatuuze abaliraanyeewo. Neera nga omanyi nti omuliraano gwokya bbiri emu ku mmere kati nga olaba nti ow'obusobozi Ruhanga yaleeta emmere nnyingi nga kuliko neyonooneka twagabanako ne bamuliraanwa. Naye ng'ate era n'ebirala twebaza bannaffe abazinga batukwatirako twebaza aba Rotary Club baatuwaayo freezer ennene ne tubanga ebyo byonooneka amangu ate kati tusobola okubeera nga tubitereka. Ono agamba nti waliwo ne bye bajja okuwa abayizi abasoma. So omwana wabanga agenda ku ssomero tumusibira entanda eriko ebintu eby'enkizo by'anaakozesa ng'ali ku ssomero. Mabaafu, baketi, budomola, bino sukaali, sabbuuni kuba babyetaaga. Abadde tannamalayo bigambo bye ne zireeta ekitongole ki Lions Club Uganda nga nabo bazze kudduukirira abantu bano. Bano balese ebintu ebiweza obukadde 45 nga muno mubaddemu endiiboota z'engoye, amata, emmere kw'ossa n'ebintu ebirala. Nga Lions buli kirabo eteekayo keesobola tuteekayo kye tusobola era bwe tutyo bwe tukola. Abamu balowooza nti gino emirimu gy'abagagga nayo tetuli bagagga nnyo nga bwe bagamba. Poza obugagga bwaffe buli muki mu mutima gyaffe. N'abantu abalala nabo badduukiridde abantu bano. Kw'okusima okuggyayo emirambo gy'abo abalowoozebwa nti bakyali wansi mu kasasiro kugenda mu maaso.